Zanyo Bunyoro Kitara Ewangudde Wakiso Giants goal 3-2 omupiira guno gubadde kavumba. Klabu ya Kitara bakasomosebwa mu liigi y'eggwanga ababinywera bafunye obuwanguzi bwa busoose mu sizoni eno mu mipiira 13 gye bakazannya nga bano nakolebwa Ekubye Wakiso Giants goal 3-2 mu mupiira ogubaddemu ebiruumirwa eby'enjawulo olw'omukomoso wa firimbi nga guno oguzannyuddwa mu kisaawe ky'e Kavumba. Kitara yeesoose okulengera akatimba mu ddakiika eya 32. Mu ddakiika ya 35 Wakiso Giants yafunye penalty naye omuzannyi Rahmat Senfuka n'agikuba mikono gya golokipa Emmanuel Opio. Mu ddakiika ya 46 Wakiso Giants yafunye ggoolo y'ekyenkanyi ng'eno eteebeddwa kapiteeni waabwe olunaku olwaliro Vianney Ssekajugo. Mu ddakiika ya 53 Edson Agondeza ateebedde Kitara ggoolo yaabwe ey'okubiri naye nefunye okuwakanyizibwa okuva mu bawagizisaako n'abazannyi ba Wakiso Giants oluvannyuma lw'omuzannyi Thomas okutemulwa ng'atunudde mu mihaja gya ggoolo ya Kitara naye omukomoso wa firimbi kyatalabye era Amasiko tazzeemu kuzannya mupiira guno olw'obuvune. Omutendesi Douglas Bamoya n'aweereddwa kaddi emyufu olw'okuwakanya ensalo y'omukomoso wa firimbi. Mu ddakiika y'e85 omuzannyi omu Edson Agondeze azzeemu okuteebera klabu ya Kitara. Mu ddakiika y'e98 Vianney Ssekajugo azzeemu n'ateebera klabu ya Wakiso Giants. Anthony Sachito omutendesi wa klabu ya Kitara FC ayogedde ku buwanguzi bwe busoose. Omupiira gubadde mulungi, omupiira tuguwangudde goolo 3-2 era tuli basanyufu nnyo. Tubadde tukola n'amaanyi singa twawangula dda naye tukoze n'amaanyi okulaba nga tufuna obubone era tusuubiza tukyayongera okukola n'amaanyi kuba kati tulabika tuli ku mulamu. Emipiira egiddako tuli ready tugenda kukola n'amaanyi okulaba nga tugiwangula wakati tuli set kusamba mupiira. Emipiira emirala egizannyiddwa olunaku olwaliro Vipers zissekubye AS Village goolo 3 ku bwereere nga goolo za Vipers 2 ezisoose ziteebeddwa mu ddakiika 10 ezisoose z'omuzannyo guno ate mu mupiira omulala Bull ekubye Bright Stars goolo 2 ku bwereere. Wetwogera kati Vipers ekyakulembedde ekimiriza kya liigi y'eggwanga ababinywera ng'esinga kuvoonya ne klabu ya URFC we benkanya obubonero nga bombi balina obubonero 30. Kabenge Yusuf, Salt TV, Omunnyo.